bakama bangu mukama mulungi kiseera kyonna saba musasire kutonde obuzapinge ab'ebitibwa abali wamusinza banyumya bamalayo nina mubaka munange wetwayingira parliament Muhammad Nsereko wayampayo chance neyongereyo omulundi gumuje nawumula era nange ndi mu departure lounge munsonyiwe nva mu kalungu nandibadde ninammwe nina mirembe naye nasabye mukulu wange abe mukiibi eggulo nabadde nammwe nensaba mukama ankomyewo bulungi nzije kungubagire omukulu ono mwebale nnyo omutima omulungi okulaga Buganda kyeyagala mu mbeera ng'eno era siba mukyamu basaba nti ffenna twekubireko mu ngalo muzikirize nebaze Katikkiro wa Buganda Nabuddu okubanga abadde wano ate netunda obutabeerawo abamu tibamanyi nti naffe tuli kwa Nakatemba nze ndi Nakatemba omujjuvu omuzannyi wa drama naye kitalo kyamaanyi nze okujja okutandika okusomesa natandikira Makindye nengenda ku Shimon Demonstration School ebiseera ebyo drama yali waggulu nnyo kati nga abasomesa tunoonya bwova mu kirasi waba olina okugenda akawungeezi obeko kyoyongerako mu weekend kikuwe ssente naye na mukulu wange ono n'omugenzi Mugavindugwa kubanga bonna bakulu bange nga wena okusooka okwesoga mu Black Pass nensaba abensi eyantwalayo ze neetwala kubanga Mugave nali mumanyi nentuukayo ne bansaba akafaananyi akaye passport size n'okuwandika application nembiteekamu ne bantwala kutandika okuzannya tikwabanga kwangu omupya wabeeranga ku street ka street abazannyi bakamanyi obeera mu maaso ga kati noyitawo nozannyayo ka street awo naye nga nange nali mbitambuza batraina bange abakulu yali Maria Mundagire owokubiri yali Mr. Kasagga Katolo bwama yasinga ngotulisa ku stage mukama muze ekimu ekyemirembe ng'ava ku lines bamuwadde nayongera mu bingi nnyo ng'ate mukoye by then Fridays amasomero gonna gasibiranga ku Riverside Theatre ng'abaana b'amasomero balina show emisana emizanyo gyatambula kati jjukira nze nali nsomesa ku Shimoni nakagendayo ate akasaala coaching yabangamu akasente biki naye nga njagala n'akeeno nga tugenda mu weekend tuzannya twazannyira ddala naye waliwo stage we yatabukira nga kasente tikalabika mugenda e Masaka ne muzannya ekinoni ne muzannya embiriizi ne muzannya mu Patel wamaliza okudda waliwo omwami bamutanga ndawula wooto eriko MP yavuganga emmotoka ya Mugavindugwa sente gye ziyita okugenda temulabayo ne muddira mu Costa kakati bano basajja bo baali bamaanyi nga bataliwo lyali naye nga naffe omanye emizannyo gyabanga sho esooka ya misana ey'essatu awo ey'ekiro nga lyazima Sebungu baba mu Kinonyero naawe ozannya paati ya Abe n'obulizaawo ensi nemanya nti gyobuli naye ngaera baga nti bano si ye Abe kikyendeeta time yatuuka abasajja bano ebyali mu Black Pass sagala biddamu ne batandika okufoominga ebibiina ebirala Diamond ensembooza ani kati ati I don't remember very well awo ne Radio Simba bwe yali eyingirira nga waliyo muganda wange Jime Kisemande gonade naye mu National Theatre nga balina kooti Lutikko era nenva ku Shimoni nenyingira kooti Lutikko ekiro oba skits bakyazina simanyi kuba bagirikotinga bikinaamu kati Jimekisi andeeta wano nange nyingire mu muzannyo gwa Alex Mukulu yalagenda okufulumya because mu Luzungu era siri mubi ne paati y'Oluganda ndogera nga bwemubuulira bwe tuuka wano twava kusimba
okutuuka wano zaali ssaawa 4 nga tulina okutandika okukola rehearsals ssaawa 5 ez'ekiro naye ng'abatandise mukulu yali musajja muzibu nnyo nga bwayagala olagenda ali ozisiba essaawa namba n'akulaba ng'ozikoze bagamba olemale mukolo gubeerayo nakuumira awo nyingira wano nababamwali kutunaga naye lazimu wakati waliwo ebintu bibiri eitha okusigala mu busomesa oba okugira ddala wano wange enkeera nsomesa P7 nina okugenda kukimu nsomesa abaki nalaba ebintu nga bitandise edduliiro ezirwa nentandikwa neŋŋamba jimekisi nti mutuufu sente ezagala ne stage naye kanemulula empolampola awo wenayita mpolampola so nze nazanyako ne Alex mukulu by osmosis enzanya yange naye saafuna mukisa kugenda ku stage kubanga nalina okusala ebintu bimeka era nsigale nga nsomesa bambe kubanga nza bavangawo ssaawa 8 genda okulaba omusajja okugenda ku stage ate wali ku Shimon jika twafiranyerere Uganda nga wabeerewo bagesti abatasasula nze nali omukwabu buli ku muzannyo gwa mukulu nawe nayitanga okufuna akakadi neneesoka nenga masubidwa stage yoyo Alex ani wamurikodi bamuwandise oyo yayiseeko wano badde musanga buli mulaba nga nyaniriza bulungi nga njagala nze ndi musomesa mutendeke Uganda eyina essaala zeyeetaaga okusabira okuzza ebintu mu pipeline abamu tibamanyi how drama bwagenza afa mujjukire omuzannyo abaana b'ennamasagale bali baguleese gavumenti n'ebuganda ne bagenda mu kooti omusajja gwe bamukyagujjukira mugende mukinoonyerezeeko gwalina issues nga gavumenti ebuganda naye nga gutandise okuleeta issues between government and drama drama yenna amaanyi ge gatandikira mu primary schools era genda obikula Alex mukulu obikule mutabani we nange mbikula olina okubanga bava wansi nga abasomesa ba primary bakuzimba twetwalwana omu primary okuvakwaya memba mu ssomero embooko yanyookaaba okusuna endingidi n'ogijja mu sawundi ng'onoonya kimu kubanga mugenda mu national festivals muyingire national theatre nze bagole ki ebalabe olwaleero ekiri mu Uganda amasomero gonna gali mu sleeping mode tewakyali competition tolina wooziraba era ndi musanyufu nnyo ne minisita wa Buganda w'ebyenjigiriza Mama Nakati namusaba nakkiriza twagala abbe tiimu ya Buganda tukole music festival zaffe mu Buganda amasomero gajje gakompitinge tufune ba artist abeeyongerayo mu maaso otherwise abaana bonna beebase bali mu sleeping mode nasabako minisita wa education wekitiibwa Miyingo ne mugamba wakiri mu district nga temusobola kuwaayo buli district mukwate buli gombula mugiwe seeti y'engoma ne javalin mugiwe discuss amasomero gajengawo engoma bagende bakubekubeko kubanga gavumenti tesobola zigula naye abaana babe nga balina ki ati lwekisembye okudduka wano okutambula emisinde kabakazi birthday run nakubako ku ngoma nazisanga eyo basajja nebazikukwema nenyisula baati abantu nebagandisebwa okuba engoma esinga tebifaanana abifuna kubanga we are training in each and everything omusomesa wa primary training gye twafuna nga tusoma music mu staff ne solfa notation era nga those are practicals naye olwaliro buli kimu kyakola ki kyafa tusaba ate n'abayimbi they compose songs naye n'ennyimba abamu batyo zikuba redi ezimu tezisobola kuba nnyimba zimu bazitya kubanga zirimu message egolola abaki n'olwekyo nze mbadde mubaka wa parliament mbadde kashikuka education for the last 15 years naye bavuddeko this time bakaba bange bakyusa nze banjagala mbere minister wa defense lwakuba singa lidika nga nwana ku kintu kye bayita development of talents abaana mu masomero oba mu psychology of education tugamba they are tabula rasa omwana alinga mmezi eno mwena mwasi wano emmeezi eno yadde nkalu tyaddeko kitambaala
abe Mukiibi ataddeko kwa banka ye, ono ataddeko ebbaasa, Muhammad ataddeko ekipa ya chai batanywa byennywa n'ekitambala n'ebirala. That's how obwongo bw'abaana bwe developing by teachers. Obwongo bujja bwerere ne mujjaga mwongeramu muteekako ate ebizimba baki abaana. As we talk now, ogenda ne mu kyalo twalina mu Kampala music competitions, Old Kampala, Shimoni, Nakasero, ng'empaka zitukuba n'ononya n'omwana omuganda akuba amadinda n'akubula nga twanoonya ebusoga wansi ebupadengo. Tiwoleta omwana w'omusoga agenda kukuba embaire nemugerera akoze ki amwenyi n'eningiri. All those competitions are in sleeping. Kyekyansoba ba artist mwongerimu amaanyi. Ate kyensinga okubasaba mwabaze okungubagira Alex Mukulu, muddeyo mu theatre mulabe emizannyo. Lwaki togenda ku Bati Valley ovudde mu Kereziya ku Sande wakunywedde ne kukwata bulungi naye essaawa 8 oguba guvuddeko genda olabe Abbe Mukiibi tujuze theatre. Tulina okuzuukusa abantu saba olumu sijjaayo ate n'ontuuza emabega waba wajjudde etuuka leeta ate ndeetako ebiri. So tuddeyo era nze teri ayinza kunkakanga musongo yadde mu Afrika nasala endongo paka budde njiwaata obudde ne budda ku bunnaago alikuba amasasa jagankubira ku gate naye omuziki ngukoze eki mbulidde buli awali bandi ngendawo buli awali obulamu. Ensi erina okuba mu bulamu bw'ekika ekyo. Bw'oba ofisa ssente wakatwana omuwala muto olowooza kimu kyokka kyagendamu wali mu gundi mutwaleko mu mizannyo alabe life y'okwekwata bw'enyuma. Baba naali ku stage naawe wana obwo nga bw'omukwatirira si bwe kyabeera. Okawulidde n'omuyimba n'amukwata. Ono gwe mulaba twazanya omuzannyo gwayita fast ova eyo. Ogwo omuzannyo gwali gwa Utiga naye simanyi tugeza n'okuddamu okulabika. Naye ng'omuzannyo omugagga alaga omuzannyi wa Villa owa Express n'owa Kanso abazambi mu Villa 5 ng'omugagga abalaga ennyumba emu bonna ne basamba omupiira bagenda okumaliza okukola ekitone kyonna ng'ennyumba tekuli n'omunannyiniyo. Si bwe bwali omuzannyo. That's what we are acting. Kati tunoonya message eza abantu mu kisaawe eza abantu Uganda weri walwadde nnyo ate abantu basanyufu naye mba mukyalina system wajawo wenayogera ebyobufuzi mujja kuloza nti bajja kuntwala mu basement ate muntu ogwange tekubeerako nviiri tolina bonsala saagala bitwala kuba mbimanyi manye eggulo nadde nesunga Abbe nange nsembere ng'oli omwana w'ekalungu eyazze manye omuleezi oli eyazze w'enviiri nansikombi wakukyalo kyaffe n'ono naye babaddewo minisita nga bwe nayogera ebyange bijja kusinga ebya minisita naye nga bagansigale eno mu nsonda. Seba mbasaba mutambuze message eno naddala abavubuka abasinga njagala mbategeeze they don't know what the art industry was doing in Uganda. Tebamanyi kyali mu art, tebamanyi Katemba yali ku Pride Theatre, tebamanyi Katemba yali mu Nalubaale Mulindwa Muwonge, tebamanyi Katemba yali ku Riverside, tebamanyi Katemba omugero nakane mwami yayogedde w'ekinana mu munana Mr. Christopher Mukiibi nga tayogera Luzungu naye ng'ensi yonna emukola ki emuyitanira. We have to go back. Ate bano abavubuka basobola okuddayo panga ennyimba za Kafeero bazaagala, ennyimba za Mukulu kati abazibulire bagenda zissa ku masimu gaabwe buli kaseera bazikube nga bazaagala. Saba mbeebaze Alex yamumisinga nnyo byakoledde eggwanga byamaanyi. Ate abaana mutunuulire ekibadde wano mukitwale mu maaso. Kizibu mu Uganda teri kiruma nga kati tugenda okuba wano until we be the end of Alex Mukulu. But his son must come out. Oba ogana ku street oba Nyamiti tumanye nti akyakola ki oberenga enkoko. Enkoko ebirika akati katono naye ogana nnyo okusinga embaata ebirika ejjeddemu netwala wonna.
saba kubebaza bwetyo nange bwe nayingira mu katemba ne muvaamu ate kati nibadde mubaka wa parliament nabwo ngenda buwumula ate nziremu njala kuyimba sebo ngenda kuyimba era nkomawo ku stage kati nze zanya party y'abakadde the honorables actually kirango bonna ateekamu ne bagambisa mu mwali tujja kukajjuza naye otemeranga bulungi nange neboneka bebaza okumpuliriza katusabe tuziike Alex mukulu n'ebitiibwa byonna ate tumusabire ebyamusobako Katonda abimusonyiwa ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo tumwakire atebenkere emirembe amina ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo ayi Ssaabasajja batusinze twakumyewo